ngate president wa Nuupu ngane mutabani wali akyakaaba bana bali makomera bakaaba basibiddwa mutabani we Edi Mutwe yali wali n'ebijirevu takyalina n'abagati amuve ku Muhoozi ne Museveni si yasiba abaana mpuga yabasiba buli muntu awulira nti waliwo ekizibu era abantu kyamukoze obwe president wange yayokyezza n'abaddamu inamu essuubi bangi baseeseetuse bagamba nti atono nedda twali tumuwolereza bulijjo naye ku luno nedda ono asobedde so ebigambo birani okwogerwa ebyo ku mutwe Mwesunga agenda mu buyinza ng'ate abalonzi abalina omulonda bagamba nti kasooka mpoleza Kyagulanyi lero bigayi mbadde ku social media lero nga ndabye ne bafuutu soja abadde baira ku social media nga buli waga nti lero binnemye ono omusajja amaanyi agammazeemu kitegeeza ki nti wetulaga si walungi onaatuukira mu kalulu ng'abalonzi batawanyise kati abalonzi batawanyika ki ekiddako betaba individual merit yo fena tugenda kuwoma b'opposition bagenda tutabula akalu tuddeeka tulime emmere yaffe nja kuddayo mu kyalo nime emmere yange kubanga nje ebiraganda basiwaza mu kaseera kano naddala amanyi ebyobufuzi n'ababigoberera kana akaseera ke tugenda mu ka byabufuzi buno omwezi gwa byabufuzi bajja bafa ba NRM abalabye bakubagana na bikundi bo beeteekateeka bannayuganda babuuza nti ate mu ab'opposition mweteeseteese mutyanga go baleetera ekijjulo nti ate nze tweteeseteese twevuma nsuubira nti kimalamu abalonzi baffe amaanyi abalonzi baffe bajja kufuna entondo n'obusungu bagaana okujja otulonda ate batajja tulonda kaba kaweddemu so sandi agaletandike kweyokya kana akaseera si kakweyokya kubanga mu myezi gino 3 ene gisigaddeyo ne pulezidenti wange yakoze ensobi okutuuza ne mu stories zatwe twerabidde banga katandale katuzimba ku reconciliation kutambuza dialogue kukwana kutereza byakyama ate okutuuzayo mu ntalo n'ebibuuzo kati mumbuza debate je mbadde mayite yali badde yaggwana dda tubadde tuyombera ki abantu bategeranga mugenda mu kalulu mu myezi 2 maaso besatu dada bakusanga ng'okyayo bamanya totegeera kibanga nze kati mbalonzi bange entebe sigaze emisa tugende mu kalulu osanga nga nyuma n'omutamivu mu kuba luyi hapana kano kaseera kabokoba bitiibwa kubanga tumanyi naffe tule gye tubaagalako kati mutwagera kumachanga akaseera kakalu tannakeesunga era tannakeegendereza kulaba nti azimba mikwano okusinga abalabe omanya nti either ebyobufuzi si byaliko ennyo era tabyesunga 2 mu katala kirungi kyamusuubiramu bwe kibala muggwa amaanyi agenda okuvuganya ate olwanaalonda afaanana ati kubanga alonda bw'atunulira gwe gw'omuwa amaanyi nagamba kusinza ku musajja bwendaba yetakyabuuza kati abuuza n'abantu yetakyakola bwati mmotoka ye nga tagiyitamu kati ayimira natwala nako tumuwe ayagala ne bakola nga akalu katuuse nga n'emmotoka tunnasandabirwamu tobuuza ku bantu bayisa bakuba enfuufu obavuma bamanya nti alabika gundi taleerwedde kudda kati ndabamu okutya nfuna ekikemo okulowooza nti oba omuntu gutulowooza nti agenda kuvuganya ebya serious 226 ajja mu lwikyo kutuukiriza mukolo tali serious nti ayagala bamulonda agende mu buyinza banga omuntu ali serious nga ayagala okumulondebwa agende mu buyinza yeewala nnyo entalo naddamu kana akaseera nze mbadde nziwana nnyo emagwadde ondaba ne period y'entalo yaggwako kati akaseera ke tulimu kaku kutereeza byasoba sobola okugenda mu kalulu ng'ate si tuli clean abantu basobole otulonda bwensuubira nze tumeko wala zino entalo tukume maaso gaffe mupiira era ne president wange abagezi ngenjagala omuwa my appeal my president please otwanga twagala kuggwera ntebe mu ntebe amaaso katugateeke kwoyo omulabe waffe yani ndiye president w'eggwanga Kaguta Museveni ne gavumenti ye gwe bwotekako amaaso zino embwezi kuboggolera ng'oli mu lugendo lw'ogendamu toziwa budde toziwa makulu ate yabitugambanga tebitana makulu tembwa makulu newunyiza okulaba nga ate ebigambo ye yennyini president abyerabidde ate bitalina makulu ye abiwanya amakulu mangi ate naleka ebiina amakulu n'abyesonyiwa ekyo kyabulabe era n'agenda okulonda abuuza naye omuntu ali serious twagala ntebe ate ayomba noono mpuuga ate amwagazaaki yamuvira n'omuvira n'agenda mu luye amwesonyiwe batanze n'okwerabira ebya Sseggirinya abantu bakugamba nti Muhoozi babadde batanze kuteeka Muhoozi ku musango nawudde ne bakatikiro nga bamubanja munnange nawudde bannaddiini nga babanja lekerawo okusiba abaana okugidnappinga abaana babanja ani yavuddeyo neyogerako nti nze nabakutte ba Edi Mutwe ate ultimatum mu bampa yaki nze atalina musango bampa ultimatum basobola kumpa ultimatum kubanga nze sesobola kugamba nti sijja kgenda kwetonda okwetonda kya buntu era omuntu omugunjufu akikola bw'aba ategedde omusango gwakola ki nze mutegera yange sina musango era nali nsuubira nti mukoddomi wange Mwanga Kivumbi nga ngamba nti nina omusango anyambe agumbuulire bwe nagenda okumubuuza ngamba mukozi samesoniza erinnyayo ngeri ekyamazima bwe nalabye ku mukutu terinnya lange tyalyogera naye eri audience gye yali bwe yali abuuza constituency ki nga buddamu entebe ndowooza naye nekipiiki bannamawulire nemukipiikinga naye nakyegana ngamba nze kakembo sikwinaako musango kati nze muvunaana musango ki bwanagamba nti kakembo olina omusango guno n'agumpa okwetonda bakusomesa kuva mu buto nekitange yakunsomesa nti ugenda wetonde ne baba mukyala wo ne baba mwana wo ng'omukozi ekikyamu say sorry
so ninda mwana ngamba daka kembo tebyali bya mawulire tebyali byabali abali balekana mu audience nti n'entebe nti fenafe tulina kuonako omusango ng'ekibiina ekibiina kimanyi enkola yaffe bayinza okunkubira akasimu bayinza okumpeeza ka SMS ne bagamba kakembo jangu weewozeeko ku misango byonna enja genda neewozeeko bwe kiba kyetaagisiza nja kwetonda bwe nabagunzise mu vi naye mu kaseera kano sinabakolawo mbere fanagana bwetu kati mba nkulimba nti ngenda kwetonda lero ngamba nti naku ngazidduka ziggwayo konza teziggwayo kuki mwe bagala nti baliko emisango bajja genda beetonde oli akasuka ejinya mu kisakaara waliyo enkwale neebuuka nagamba lwaki odduse ekitegeeza omanyi nti olina emisango nze sinadduka kubanga manyi sirina misango era ninda agimanya aginsomere ngenda neewozeeko nkoma ku tiketi ya NUP kubanga ndi wa NUP ate nzigisaana sobola okuwangula bulungi akalulu NUP yange nesigala nga y'amaanyi ng'era eri relevant mbyobufuzi bya Uganda nja kukomawo tiketi nja kugisaba mbuddeweyo nga butuuse tuli bangi abaagala besinza gaana kubanga si musango buli muntu ayagala ovuganya wadde mbokolaki nange nja kuteeka empapula zange nabo bateekeyo ekibiina bwe kinatula nkigaa nti ono yatwanze maanyi g'abantu sobe kiri kati nze obudde mbumala mu bantu bange abantu bange banagamba nti kakembo tugiwadde nga bagimpa ekitebe bataba tebagimpadde ate bajja kuba sitori nayo ndala tujja kukiteesaako ng'obudde butuuse obwo si byangu buli mu yeesibye ebbiri bijja